Day ebule ennaku 11 tewali kulanga kulala. National Prayer Day ebule ennaku 11. Alo simanyi wetegese otya mwalabe wa KTV Yesu yebazibwe osibye otya webale kutwagala kugiraba oli muntu mulungi mwebale kugula bisuwani bya Zaamu tata ne mama batugoberere mu kyalo nawe wali mu Kampala the best signal etavaako mbategeeza star anani Azam decoder jigule njibagaliza njagala ogifune mu linnya lya Kristo Yesu Munasaresi. Alfred Rugumire gemanya omuweereza ku Christian Focus Center ewa Bishop Ted Kiganda ne Pastor Sen Kiganda bankoze bulungi olwaleero mamisindi atuwadde omukisa mulanchawa budde wa kawungeezi National Prayer Day special tewali kirala kyekintuziza obudde nga mulundwawo okulabika ku Lwokuna naye tuze mu studio siri muzeka ndina abagenyi balala leero si basumba nabo tuteekateeka nabo National Prayer Day buuza mubuuze ku batulaba tugende maaso abatulaba ku Kingdom KTV ey'Obwakabaka Yesu yebazibwe tubaagala nnyo amannya nze Dr. Mujuni nga nsabira ku Christian Focus Center omusumba waffe Bishop David Livingstone Kiganda ne mamisindi ate nga batwagala nnyo mbalamusiza nnyo obabuuziza bwotyo mbabuuziza bwe naye buuza kuba tulaba tugende neyanza ssebo nange nsanyuse kubeera wano n'okubuuza ku batuuliriza bonna bampita aliho Franco okuva mu kitongole ekikunganya omusaayi ekya Blood Bank ate tuli basanyufu kulaba nti twayitibwa mu TV eno tusobole kunyonyola abantu ku ebyo bigenda kubeerawo kubikwatagana n'omusaayi basobole kutujja batuwa omusaayi mu bungi obunaataasa banafu abali mu malwaliro gw'embeera zitali zimu na zimu. Wow. Mr. Franco ngenda tandika nawe ddala oyogedde ogambamu ova mu kitongole kya Blood Bank. Esebo. Ku National Prayer Day mwe mukola ki? Neyanza ssebo ku National Prayer Day nga bwe kiri nti tugenda kuba tumaliriza omwaka omukadde ate tujjaganya kulaba nti tugwiseemu bulungi byonna byo tuba tuyiseemu ate nga tugezaako kusaba Katonda tuwe omwaka omupya ogw'emirembe. Tujja kujja tusobole kukola kimu ku mirimu egyatuweebwa gavumenti ate ne Katonda kubanga bwe kitukola mu linnya lya Katonda ate tukikola kutuukiriza ebirubirwa bya Katonda ate kyekiddala kuba kikiruwa kyekyo kyokugaba omusaayi. Ffe sifa abagaba naye tujja kuba tuzze abantu basobole kutuwa omusaayi ogunaabaasa kutaasa obulamu bw'abanaffe abayinza kubeerawo mu bwetaavu kubanga mukimanyi nti mu nsi yonna tewali kyuma kyokka kyonna ekikola omusaayi ekyuma kyokka ekikola omusaayi yenze oba gwe. So buli muntu abeera afunye obulamu Katonda musobose kutuuka ku kiseera ekyo tubeera tumusuubira asobole kuwaayo okusiima kwerwanga Katonda kyaba mukoledde nga waayo omusaayi kutaasa abantu ba Katonda abayinza kugwetaaga mu biseera ebyo. Eyinza Franco Dr. Mujuni gwe omu ku babeera bali ku kisaawe Old Kampala onagambye nze naawe ffe tukola omusaayi ng'omusawo omulabi wa KTV nga tannaba kujja kutuwa musaayi kubanga bagenda kujja muwungi just small background of blood oli ategeere bulungi ki ogawa musaayi ne Dr. ne Mr. Franco ajja kwongerezaako mpolampola tika tubateketeke. Okay, abatulaba ku lunaku lwa National Prayer Day ffe nga medical team tubaayo naffe okuweereza mu lye tuba nalyo oba lye tuba tukola obujjanjabi buno obusookerwako
maybe oze ofunye headache simanyi oseeredde ogudde simanyi mbadde awo neerabidde eddagala lyange lya pressure kati mpulidde pressure ziringa ezirinnye ofunye allergy ofunye ataaka athima ebyo byonna tubaawo okubihandolinga so bw'obanga oli eyo maybe olina any condition totya kujja mu kisaawe ogamba nti munange abantu banaaba bangi ate ngenda kukola ntya ffe tubaawo then olaba ensonga y'okugaba omusaayi ideally it is supposed to be for everyone kubanga okugaba omusaayi kuba kutaasa bulamu buli bwogaba omusaayi manya nti oyina obulamu bw'otaasizza kati eyo nayo ebangera emu ey'okuweereza okitegedde Bishop Kiganda ng'aweereza ku kituuti Bishop Mutesaasira ng'aweereza ku NPD Yes, Mama Sini ng'ali mu kuweereza naawe obeera naawe ndaba mbuga omusaayi oba oli mu kuweereza exactly genda amaaso yes so bw'obanga ogabye omusaayi gwe mmanya bumanya nti waliyo abadde agenda okufa ng'otaasizza kubanga cases weziri nga abalwadde bafa lwakubanga omusaayi teguliyo tonabiwulirako ne banoonya omusaayi so bw'obanga ozze n'otwegattako n'otuwa omusaayi ojja kuba nga otukoze bulungi ate ne mu ngeri endala ojja kuba nga oweereza amiina okwolwo olunaku tujja kuba nga tuli equipped bulungi nnyo okuhandolinga any emergency newe banga nogamba nti mmanyi kati abantu abamu batya okugaba omusaayi gamba nti ate akatono akasaayi kendinamu ke katono tosooka kukebera era ojja kufuna ne chance emanya nga bw'oyimiridde kubanga tusooka kuteeka wali mu kasenge ne tugamba naye bw'oba ogaba omusaayi tujja kukeberayo kano na kano na kano tulabe oba okulifayinga kati ate mu ngeri eyo ojja kufuna chance emanya status yo nga bw'oyimiridde tegedde then tewaliyo nti bw'ogaba omusaayi nti tugukumalamu nedda tujjako unity emu oluusi bbiri oguba omungi ennyo naye omuntu nomo liters zaba nazo ziba kuva ku 13 to 16 noba nga olina 10 oba okay so okugabako emu tekikutta ate wookoma okugaba ate wookoma ogufuna omusawo agenda kukinyonyola omusawo ayogedde bulungi mbu wenkoma okugaba musaayi wenkoma n'okufuna omubungi bantu kyabo abalinaga omusaayi neyanza ssebo nga bw'ayogedde nti wookoma kugaba omusaayi wookoma kubeera n'omungi wali abantu abawadde obujulizi ng'agamba nti nze bwe natandikira kugaba omusaayi nalina obungi bw'omusaayi bwe buti tutera kukozesa hemoglobin level okay ng'agamba nze natandikira ku 13 bw'aba omusajja tutandikira ku 13 omukyala ku 12.5 n'agamba nti we natandikira nalina 13 bali kumpi n'okungoba naye gwe naada ogwokubiri nintuuka ku 15 ogwokusatu nintuuka ku 17 kuva olwo siddanga mabega so n'olwekyo kituufu bw'ogaba omusaayi osoomuuza omubiri kukola musaayi omulala ogusingako gubaddewo so n'olwekyo nga bwe tubagambye nti omusaayi tewali kyoma ekigukola oba endimi gyosobola kugenda n'ogunogamu oba factory oba ekintu kyonna ba supermarket gyogenda n'ogugyamu kikukakatikako ng'omuntu kubeera ng'ogaba omusaayi ogwo bw'omala gugaba tumanya nti oba otaasa abantu ate era nabo nga bwe weetegekera oyinza agamba kangabire abo naye ogende kula nti ne muno naye yakoze atya yagwetaaze ate bw'oba ogwetaaze gyekiri nti oba ogabire bwereere
osande gufunira bwerere tiwali mbeera yonna etagisa omuntu yenna kugula ki omusaayi oba kubiteeka mu nsimbi kubanga mutuyise abantu bajja kutuwa omusaayi kwolwo gavumenti yatuwa ebintu ebikozesebwa byonna omusaayi gukutegeka bagusengejje balabe ogusande kuweebwa mu bantu ambulance zikeera ku blood bank zitsima omusaayi nezigutwala wa mu malwaliro terera ambulance n'emu esasula mu blood bank ki sente so n'olwekyo tuba tusuubira nti bwe bagutwala mu malwaliro baguweera abantu ki bwereere so buli muntu yenna agaba omusaayi gusobole kubaamu kubanga bwe tuba tugabe tugujja kubaawo ano yasande gaba omusaayi wali abali endowooza beeswanta nange njakugaba batulubaza n'atuuka ddi naye oyinza kwesanga olusinga akakisengeja kakujeemu gwanga kakujeemu tokitwala bubi katonda bakulaba nti nawe obadde oyagadde naye akasengeja nikakujjamu buli muntu yenna aweza emyaka 17 kutuuka kwa 5 bw'aba mukyala obanga oli musajja kuva ku 17 n'okutuuka ku 6 osande bwa omusaayi otherwise eyo step esooka kyekisanyizo ekisooka ate nga kikulu nnyo ekyo tutakisuubira kubeerawo shortcut 17 kutuuka kwa 5 ku bakyala then kutuuka ku 6 abasajja naye bw'obanga obadde ogaba tubongera mu bonasi ya myaka 5 fuuka ni 65 musajja then omukyala 5 mumeka 5 kubanga omubiri guba used naye bw'ojja ng'olina emyaka 61 nga togabangako titukujjako bw'ojja ng'olina 5 ng'oli mukyala tukola ki bw'obanga togabangako naye bw'obanga wabadde ogaba tukola ki tukujjako ekyokubiri oteekwa kubanga oweza kira 5 kudda waggulu titulina kikomo waggulu naye ze tutandikirako zeezo 5 bw'oba olina 49 awo tugamba munange gezaako olwaleero bikoze bitya biganye ojja kugezaaho nkiro zeeyongere yes tugamba genda oyongere kulya dokita tujja njagala tugendeko mukuumula mu katini bwe tudda tutandikiraawo nona atulaba amanyi nti I qualify to donate blood 31st December oba naye tegeke kulanko akorofai nete tujje musawo maybe agenda kubwena email joina kulya nikuyambe ku building enough blood okitegeera katujje tovaako bichi bituteketeke de omuntu waffe ku 31st December bino birungo bya National Prayer Day omulabirizi David Kiganda byakonaga eggwanga lifunyemu litya bwenteekateeka National Prayer Day wadde government ebate sponsorinze how do I give back to the community nga amaze kuŋŋanya abantu emitwalo 2 emitwalo 3 emitwalo 5 nga bali mu kifo kimu how can they benefit the society wekugamba nedda aba blood bank namwe mujje mubeereko kimufuna ku lwetujja kuba nabawali ku kisawo di Kampala musawo Franco wetugende break nga okyayogera ku age bracket egawa omusaayi bebaani nogamba kira 5 kudda waggulu noyogera emyaka 17 kwa 5 wakyala 16 17 ku 6 ku basajja naawe kati owulidde nti osobola gawa omusaayi biki ebirala South Franco neyanza ssebo ng'ogyeko emyaka n'obuzito obuzito nabwe bumatalinga omuntu ateekwa kubanga alina kira 5 kudda waggulu wali ebirala ebyetukonsideringa oba ebyetugoberera nga kimu ekintu omugabi w'omusaayi kyafunamu tumukebera kulaba oba asaanidde okugaba omusaayi mwebyo tukebera ebintu nga 2 3 ekisooka tusooka n'obuzito bw'omuntu kira 5 waliwo osanga omuntu nga taweza kira 5 naye ng'agamba ku myaka gyange kisoboka kitya nga siweza kira 5 n'agamba waffe bonna tuli banene naye nze byagaana nogamba kakati gwe tujja kulifalinga wantu walala banakunyonyola bw'oba olaba nga kikukosa nnyo naye bw'oba ng'olaba toli mulwadde tina kikusumbuwa weebaze Katonda kasita toli mulwadde then ekyokubiri
tukebera omutima gwe gukuba gutya gukuba nnyo oba gukuba mpola kubanga waliwo range omutima gwe kisobola kubeerawo kubanga gukubirawo bw'obanga te eri beyond that oba eri wansi weeyo n'ogaba omusaayi oyinza kuyisibwa bubi kati bw'oba ng'olina ekizibu ekyo ne tukuggyako ojja kuyisibwa bubi so tetukuggyako naye tukugamba kusinziira bye tusanze mu byuma byaffe omutima gwo gukuba nnyo oba gukuba mpola n'olwekyo genda olaba omusawo bw'ati na bw'ati akola ku mbeera zitu basobole kukujanjaba nga tegunakola ki tibinaba kwonooneka. Ekyokubiri entunusi ziri zitya entunusi ye omutima kukuba then ekirala pressure wale wagamba nti pressure wale wagamba omuntu ajja nagamba nina pressure buli muntu yena abeera ne pressure naye pressure gy'olina ye yeetaagisa waliwo osanga alina pressure eri wansi omulala eri waggulu naye ng'omulala ali awo alina eyo yeetaagisa so bw'obanga ekyo nakyo nga olina obuzibu nakyo tukulabula nitugamba genda olabe omusawo akola ku bintu ebyo akujanjabe nga tonatuuka owala owinza kufunira obuzibu bw'amaanyi ekyo benefit kubanga tukubuulidde tugamba nti ate abantu abo banyooma baboola biki tuba tukikola ku bulungi bwo then bwe tusanga nga oli bulungi tukubuuza olina obulwadde bwonna obukusumbuwa obukuleetedde kumira eddagala oba notamira eddagala nga ki malaria sifuba biki ebyo bw'obanga obulina tukugamba naawe sooka ogenda owejanjabe bonaawo nojja kukola ki ojja gaba bw'oba nga olina eddagala lyonna lyewamize ayinza gamba nze nabadde mpulira mu kasenyiga nimira eddagala naye kati mpulira bulungi nawe tutukola ki tetukuggyako bw'oba ng'olina waliraddeko obulwadde nga nsimbu sikosero n'ebirwadde nga wabirwalako ebyo bagiyita chronic illness nawe tetukola ki tetukuggyako tomanyi biyinza kuzukukirawo ekirala oteekwa kubanga tolina ebbwa lyonna ku mubiri oba erinnyo lye wajjeemu nga kukyaliko ebbwa awo nawe toba togaba bw'obanga waliwo okugemebwa kwe waafunye nga zino hepatitis B togaba bw'obanga wasiibye olunaku olwo nga zisuuse essaawa 6-5 mu kudda waggulu oba tokola ki togaba bw'oba oli mukyala ng'oli mu nsonga oba togaba bw'oba nga obaddemu tewanayita ennaku 3 oba togaba bw'oba nga oli lubuto oba oyonsa awo nawe tokola ki togaba ebintu bingi biwera omulabe wa KTV ebyo byonna omusawo byogedde ddala bw'olyoze 31 December wali ku kisaawe munamungi w'omuntu emitwalo 3 emitwalo 4 nga bw'obalaba abeera mu kisaawe nga bajjaganye nga tonagenda kujjaganya nga tonayingira mu mazina ago emisana gaba omusaayi emisana mukole ki mugabe omusaayi njagala nziyewa Dr. Mujuni oyogedde ebintu bingi Dr. ayogedde ku statement nti tujja kebera A, B, C, D n'ebirala biwerako Dr. Mujuni mwe ku 31 December oyogedde ku Panado eri agenda kujja nga yenadira ekirwadde kimuluma omutima nga baba tugambye waliyo abasawo njagala omuntu omubuulire kituufu biki bimugenda kolako that because the masses will be many. Okay. Kati neyanziza nnyo ssebo Musumba kati ku tujja kubanga tugaba obujjanjabi obusookerwako gye tuyitanga first aid. Weewaawo abasawo bajja kuba bo weebali abawerako tujja kuba tulina bakansala kubanga kati for example bwe bakukebera ne bakusanga nga tosaanidde kugaba musaayi abantu abamu omanyi kibayisa bubi bakisiga bye bakisigabye agambye ni mufu
kati tubaawo ne kansala waffe nga tugamba munaye tukukebedde tosaanye kugaba musaayi naye jangu oyingire mu kaluumu kano oba mu kasenge kano mu tenti yaffe tubeeko kye twogerako naawe oba oli awo tukuwa hope next time osobola kugaba oba tukubuulire ekiba kyetaagisa okukola mu bulamu bwo osobole okutereera maybe next time osobole okugaba oba nedda. Okay, the fact that nti mass abantu baba bangi kooro ate ejjukira bakeerayo mu kisaawe kati tubawo ne ambulance ngeri stand by such that maybe oli azirise oba ki tubanga tuli prepared. Okay. Tubaawo n'eddagala ery'okukozesa lino erisookerwako nti mbadde awo nseeredde ngudde ezo painkillers tuba nazo naye bino byogamba nti mu 1999 banzulamu ekirwadde naye nsize mu nzijanjabe maybe tuyinza okulagirira okulagirira eddwaliro oba okulagirira omusawo n'akujjanjaba oba okukansolinga naye tuyinza ekyo butakijjanjaba kubanga tuba tuhandolinga emergencies. Ndowooza abantu bagambe nti oba oli awo one day we shall organize a medical camp. Kati ekesi eyo eba medical camp kati medical camp muba mwetegese nga mulinga abasitudde eddwaliro eddamba kati awo chronic conditions awo mwesobola ozirabira biki ebyo naye for this we shall be handling emergencies. Ye Musumba. Ndowooza Dr. Mujuni abyogedde bulungi. Togamba simanyi ndeese galubindi zange zino zaafa munfunireyo endala. Ebyo si bye tugenda kolako. Si bye bagenda kolako bajja handlinga emergencies. Naye kati emergencies zisobola kwewalika abantu bazeewale. Yes. Abantu beewale emergencies zisobola kubaawo for example. Ujjukira tujja kuba tuli mu kisaawe nga tusinza kati jjukira koolo wagenda okujja abalokole n'abatali balokole okitegedde kati bw'olaba oli maybe aba azze kulokoka tolaba ng'oli nga bwabuka bwakasuka emigere mu bbanga ng'asanyuse n'ogamba bwaki ono naye kankikoleko nomulala mutendeke asobola kubuuka mu bbanga n'akuba sama ng'asanyuse nga yengeri yagala kusanyusamu Katonda mulina okubeera jento tobuuka n'ogamba nti kambuuke omutwe gusooke wansi kubanga kati omwaka guwedde era ndi kisaawe. Ebyo tebagenda bikola. Leka nzireyo ewa Dr. Franco about the blood donation. Nteera kulaba bwe tubeere wali ku kisaawe oligambye nti abantu oli bw'aba nga yasiibye tajja gaba musaayi omuntu wandiyagadde n'ekirala nijja kutuukawo ekirala bwe tuba tugaba musaayi bwe tutuukawo essaawa nga 8 nga muvaawo ate eriyo abantu abajja late in the evening around 5 around 6 around 4 nga obudde bwavudde ku mirimu. Nsaba mumbulire mu nteekateeka season eno what plans do you have to tap into those people? Nianza sebo maybe warakantu kenalese yemabege kenyaga kensaba nyongerezeeko oluvannyuma bw'okutuukiriza ebisaanyizo byonna ebyetaagisa wali kisemberayo ddala kyekiriwa okukebera ne bakakasa nti olina kyosobola kugaba. Wali omuntu w'okebera n'osanga alina kasayi akamumala keeyeka nga talina wadde ettondo yasobola kugabirako mune mulamu bulungi emyaka giweza kira ziweza naye w'ensonga zitali zimu na zimu ye nga musayi gwalina kukola ki gumalaye n'osanga waliwo n'oyo ogwalina nga tukola ki naye kenyini tigumumala maybe wawaawo yandibadde yeetaaga mulala naye
ba doctor babikwatagana n'ebyendya badengere gye basobola kumugamba nti tuwetaaga kufuna omusaayi naye dya kino nekiri osobole kuweza ki omusaayi. Then nosanga oyo alina omusaayi nga gusukidde kogwo muntu gwe weetaaga, alina ogusuuse kogwo gwe weetaaga kibayita excess. Kati bw'obanga olina ogukumala ate nobeerako nogusuuse kwogwo gukuyamba ki? Abo betugamba kati nga bw'olina excess oba olina ogusuuse gwogwo gwe weetaaga katugyeko eno excess egende taase banno. Omuntu ayinza kuba n'omusaayi nga ddala nga guli excess bangi nnyo. Ntera kuwulira simanyi omusaayi gwo mungi gujja kulumisa omutwe. Is it true? Kubanga abantu twagala bave wano abatugoberera ng'ategedde why he or she should donate blood. Yeah. Kituufu abantu babeera ne excess nenyo abasajja kubanga omusajja azaalibwa buli lunaku alya anywa ngamba emmere anywa mazzi anywa porridge anywa buli kimu kyonna ate ebintu ebyo byalya system egezaako kujjako ebintu ebikola omusaayi bibeera mu mubiri gubeeramu. Kati nosanga abantu abasinga obungi balina omusaayi ogusinga obungi bwe beetaaga. Kati ebyo bw'abanga alina omusaayi bwe gutyo wala bwe gulwaza n'atuuka mu ddwaliro ne banoonya obulwadde bwalina nga tibukola ki tababulabo. Dr. Mujuni bulwadde ne mubula ajja kukyogerako. Kati nibagamba katukebera omusaayi gwalina gwenkana ki bagende kulanga ali mu 19 20 bagamba omanyi nga tukyanoonyereza genda bakujeko omusaayi tulabe ekinaadirira bakusindika ku blood bank genda bakujeko omusaayi kyo bakiyita therapeutic donation. Togabye kubanga oyagala kutaasa obulamu naye by force osobole kuwona. Ate obuseera bisinga abantu abo bakisasulira kubanga omusaayi gwe tuba tugenda gukozesa naye nga gyoba okozeseza ebintu bya gavumenti ogenda mu banka waliwo akawunti gyatuweebwa yogenda n'owaayo sente ezo nojja ne risiiti tukugyamu omusaayi gubuno gulabye kale tulabire Linda. Omulabe wa KTV nga tonagenda wa Dr. Mujuni kukusindika ku blood bank for therapeutic donation. 31st December jangu togawa omusaayi nkoma wa Dr. Mujuni. Omulabe wa KTV iranja kutegeeza nti enkya olunaku lwa Friday tuyina overnight. Omulabirizi David Kiganda ne Passasin Kiganda bakwaniriza jangu tubeeremu enkya mu overnight egenda kutunyumira mulinyira Kristo Yesu Munazaresi. Ekirala njagala nkutegeeze nti abaana balabye kalanka gambye nti ku Lwomukaaga luno, that is after tomorrow 20th, tewali kulala waliyo Thank You Lord Children's Concert yawano. Abaana baleete basanyuke n'abaana banaabwe bayimbe bazina amazina naye ng'omuzadde ojja kuwulira bulungi nga wooli ng'olaba omwana wo aweereza. Bayise kwaya nyingi ez'abaana okuva mu makyaki ag'enjawulo abayina presentation enungi togeza n'osobwa. Akokusatu, Sunday is called the Love Sunday. Tujine 21st, it is Love Sunday. Kulaye ekirabo owereze muno baakogowa, in fact baagowa Christmas package. Mwe Christmas offer. Okay? So wano eyo Sunday tugiteekateeka Mama Sinda bitegeera bulungi ne Bishop ne babateerako omuntu wamwagala nnyo wali ku kituuti ng'aweereza wayagala Dr. Mujuni engeri gya akola emirimu gyali mu ddwaliro ng'omukyaliddeko nogamba Dokita oba ndimuwaayo kaki kwolwo kaleeta rapping ekintu bulungi obyagala kiwa Dr. Mujuni oba mukyala Mujuni oba bano abaana bakwata kamera bowulira nga boogera ku manya gaabwe babe just bibakola nga bikunyumira eyo wakawo jangu Love Sunday oba omuntu ekirabo teri kirabo kitono ate kirabo kinene. Just what you give out of the heart makes sense. Wow. Okay? So akasembyerayo ddala
mu NPD nga tugiteekateeka store zaffe nzigule kugaba bintu ku Christian Focus Center, store zaffe nzigule muleete ebintu bye tugenda gabira abantu ng'ogyeka bagenda kuwangula byapa na birala, naye twagala kuwa abantu ngoye bana bavudde mu byalo, twagala kubawa magaali, twagala kubawa zihuufa, zi TV, ebyo byoterese mu nyumba ebiziyize birala kuyingira tubifulumye, tugenda bigaba ku 31st December. So emiryango store zaffe mutereke ebintu ebyo zigule jangu n'ebintu byo otuma omuntu abikuleetere bw'oba omwesiga bw'oba tosobodde kujja, fulumya engoye ez'abaana ez'abantu abakulu okitegeera n'ezizo fulumya Katonda agenda kuyingiza ebirala. When you give you receive. Omusawo kyagambye nti bw'ogaba omusaayi ate n'omulala gweyongera. So waaw byoketa tuddeyo tuli wali kugaba omusaayi just Dr. Ngeri mwazi babiri omu ayogera nnyo ku musaayi ne donation, ola ayogera ku service ze tugaba ku 31st December. Omusawo nga bwagambye tebana ambulance kitukakatako tumanyi nti ojja kujja okyakale nnyo. Abamu basanyuka pressure zirinya kakati ate wali ebyetaagisa kusaba wali nebyetaagisa omusabo. Si wekiri nozo kiri bimu kubikuleesa abantu wali ku musaayi if there is any history to tell about the blood mwe nkimanyi mwe mwa coordinating abasawo bannammwe okujja kubanga manyi omugaso. We tugende break badde ogamba kuwa omusaayi it is a part of thanking God. Yes. Tandikira. Yes. Webale nnyo Musumba okugaba omusaayi is part of thanking God. Kubanga oyinza okubanga olieyo nga gwe toyina kyoyina obanga kusinzira Katonda nga bwakukoledde ngamba naye nkole ki nange oba nange nkole ki oba okulaga nti bannaye Katonda bwe bali kumazisisaako omwaka gwe bwojja n'otuwa unity ey'omusaayi eri Katonda oba okoze kubanga oba otaasiza obulamu bw'abantu. Okay. Then kwolwo tujja kubanga mu tenti yaffe ey'abasawo nga of course tulinamu abasawo ab'enjawulo, mulimu bannansi, mulimu bakansalers, tulinamu ba physiotherapist, so all kinds of medics bajja kubanga weebali. So feel free bw'obanga ozze nga maybe ne bw'obanga oba omutwe gukulumye oba ki oba teweewulira bulungi togamba kangumiikirize buke nzire ewaka ngende mu ddwaliro nno. Jangu oyitewo mu tenti yaffe tuba tusobola okuwa obujjanjabi obwetaagisa obusookerwako. Then in case wabaawo kubanga twafunayo case twafunako olumu case nga bwe bakuba fireworks omukyala yasanyuka nnyo n'azirika nga bw'oyogedde wali abazirika nga basanyuse nnyo. Kati tuba tuyinawo ambulance nga tusobola okudduka emangu okutuuka mu ddwaliro okumakinga sure tufuna obujjanjabi obwetaagisa butuufu. Amina. Amen. Yes. Well, Dr. Franco. Yes, sir. Tuyina eddakiika 2 biki by'owulira nti tonabyogerako nga be related ku blood donation? Neyanza ssebo ekisooka nsiiba kwebaza management n'abateketesi b'emikolo ogwo gwa 31st abakirowoozezaako nti okugaba omusaayi nakyo kimu ku ebyo ebinaakolebwa ku lunaku olwo tusobole kutaasa abantu bannaffe ate nga si gwe gusoose ndowooza guno mulundi nga gwakutaano nga mutuyita so tuli basanyufu lwekyo. Ekyokubiri gwakutaano mirundi mingi ndowooza maybe nze nje gyemanyi eno NPD amulundi gwa
19. Aha. So emyaka 18 Kubadde mugabo. tubadde omulabirizi yeetaaga na kirabo. Mwatandika nga sinajja mu Kampala. Wakati. Olabye. So n'olwekyo tujja kusanyukira bonna banajja kuwaayo omusaayi kubanga okugaba omusaayi kyekirabo ekyobulamu omuntu kyawa munne. Gift of life a person can give the other. Kubanga tewali substitute, tewoterayo mukono bw'oto manya nti ki ate omuntu bw'aba yeetaaga musaayi agamba Katonda nyamba nfune ki omusaayi. Kakati simanyi abantu balowooza nti Katonda ave mu ggulu ajja agaba omusaayi ate nga abantu ffe abatondebwa mu kifaananyi kye weetuli. So bw'ogaba omusaayi ogwo omuntu n'agufuna akamba Katonda aweereza omukisa oyo yakola ki yakumusaayi. Katulowooza gulagaba owange yagukolekitinga oba yagugaba wadde nange nfunako sheya naye sheya yamanya eddako oyo. So ekirabo ekyo mbadde nsaba abawutuliza baleme kukifiirwa bajje bakifune. Tujja kubeerawo kuva ssaawa nga 3 paka tuusa ssaawa nga 11. Bw'oba ng'ojjukira bulungi omwaka oguwedde twakolera ku mataala. Kubanga polisi yaffe eri nti singa kisoboka tuwandirese muntu ku line. Mukiraba. So tugezaako kulaba nti tuswechinga paka n'ogweza wa ssaawa emu. Naye ate tulinda ssaawa emu kutuuka dyoke tukuggyeko. Just ssaawa 10, 11, 12 tubakole ku ssaawa emu tubeere nga tumaliriza. Naye bw'obanga muzikusanga ku kitanda tetusobola kukugobako. Nsembayo nga neebaza abantu mwena abali mu kintu ekyo n'okukubiriza abantu abo beetegeke bulungi balye bulungi si kulya nyama naye kulya emmere esobola kuvaamu omusaayi baze nga bali stede tubagyeko omusaayi batasobolamu nga bwe beetegekera. So, June, you wrap up in a minute. Tweyanzege Musumba. Ntwala omukisa guno okwebaza Bishop ne Mamisindi abategesi b'olukungaana luno ate nga neebaza Mukama amubiikulidde ekigambo kino ekiri mu Judges 6:16 ya nti onaakuba Abamidiani ng'omuntu omu. Guno omwaka guno bwe tuddamu guno 2026 ogenda kuba Midiani. ogenda laba kirina kuba kisufu. Amen. So ntwala omukisa guno okwebaza abasumba baffe Mukama abawa omukisa era nga nsembayo nga nkunga abantu mwenna mujje ku National Prayer Day mu bungi. Yes. Kuba n'oba ng'olina any condition, medical condition ng'osobola tambula gwe totya nti naatuukayo n'enzirika nedda ffe tujja kubanga weetuli. Amen. Amiina. Mwebale nnyo tukyaza ku KTV entumira ku famire yange kyemanyi mukyala wange famire yange waka abazadde bange staff yange gyenkola nayo emulago kyemanyi nabo bali batulaba ntumira Bishop mwena kale ntumira buli omu tweyanziza musule bulungi. ono oyimba mita Dr. Mujuni mukwano gwaffe mukwano Christian Focus Center ye musawo waffe yatulabirira. Webale kujja mukyala wona wetukutumidde mukyala Mujuni webale kumutuweereza kuweereza nawe naffe Mukama akuwa omukisa mu linnya lya Yesu. Njagala mbasibulira wano abamalindirire bajja tujja kulabagana olunaku lw'enkya mu Friday overnight.